ffe bakyamaanyi baffe ab'omu bitundu mwe mwennyini mwe mututunda kati mufuuse babulooka. Ekyokubiri nja kudda waggulu wa Haji wali ekya security ebidongo byo tebikyalina limiti. Ebidongo bikeeseza ddala ewaffe mu kitundu ne bw'oyogera tebakyakufaako. Naye ate neebaza nnyo osi w'emutundwe omwami olumukubira essimu n'asikukiramu n'ajja bw'asitoopinga ebidongo abamu nga bagamba ewankulukuku waliwo abamu abaddiringana ab'ewankulukuku mu ddakiika 5 ababisitoopinze nga biddamu nga bikuba. Bannange tetukyalina mirembe naye bakyamaani abatunda ettaka lyaffe mutusonyiwe, abatakikola munyambe munsonyiwe, naye abakikola nze ewange bakakikola ne bajja ne bapima ettaka n'amadala ne bakatebako nibennaku ku mutima. Awantu wamaze ebbanga nebbanga nga kyemaani bennyini yali mu kintu ekyo. Bannange munsaasire nina bulumi ku mutima. Kubanga ebisinga bimanyiiko nze ng'omuntu aludde mu kwe ate nga ndi mu lubaga abantu abasookera ddala be ba LC abo ku 19 balina kuba mu kkomera olw'ensonga yes unakona serious note ba LCs mu Uganda because baluddewo nnyo they have outlived their usefulness. Ba soja kusanga ng'alina abaana bataano bonna gabbi ku kyalo ng'ate benyini bemufunyeko lipooti kati ate ba LC nze nkola mu ntonga za ttaka n'osanga ettaka ng'endagaano 9 ziriko sitampu ya chairman omu era bano bachairman mpulira nga beefuula balaga nti balungi bachairman batono nnyo abali abalungi n'omukyasinza okubeera nga mutaddewo private maani batagala kujjako myaka mingi ekyo lwaki bachairman bafuuse problem ne bannabyabufuzi kubanga mu nsonga za security tebateekamu politics nti nze ntya abalonzi okuntya. We cannot compromise security with the politics. Very unfortunate. But LC police balina ebibuuzo ebirifana. Who are you? Why have to be what to give you information? Omuntu natwala information wa police n'abuuza but who are you? Can you imagine? Does it matter who I am? Oba the information gyebeze kyekyo. So waliwo ebibuuzo ebirifana ne police nsaba biggwewo. Kwa buli musirikale alina ekibuuzo who are you? Amala kumanya kikyoli of respecting nga kyoyagala. Respect instead of respecting the information. Kati ne challenge tusanga mu bantu abali mu security officers. Otwala information ewa officer gw'ogitwalidde n'osanga ng'alina esinga gy'otutte naye nga talina kyeyali akoze n'okwamu amaanyi. Bangi mu officers bwe mufuna information mumalamu abaani abantu abawadde information. Police nsaba way forward sebo KMP warespondize ku kiragiro kya president okutwala police ewewe ekibuga naye tetusobola netubeera ne police ng'amaze awo emyaka 10 emyaka 8 ng'abawala abalikokola bazaalamu abaana bali bakodomire. That's a big challenge. Netubeera n'omusirikale wa police nga osi yafuuka linnya omusirikale wa police ng'amaze emyaka 8 ku post ku station emu eba tekyalise. So mbadde kusaba KMP when you are deploying your police officers, please bring us new police officers. Those ones in the Kampala, they have overstayed and they are the ones compromising our security. In conclusion, my dear sir, to take away Kolagana, a young Namadala, wakati wa polisi n'omuntu wa bulijjo. Ddala okujjulira lwaffe esaba n'obeerawo ekizibu mukulwala sisi oddemu otuyite agali awamu gegaluma ennyama ne mukulu meeya naye bw'agambye bintu nga naye nsibula ngamba meeya komaweeka Musee Muteeba Ssebo n'abanyaabo batulaba amanyi eddoboozi Charles Kabona
ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibiri ekisooka ekya First Division. Olunaku olwaleero tubadde ne RDC Werubaga, Deputy RDC, tubadde na Division Commander wa First Infantry Division, Major General Stephen Mugerwa, tubadde n'abakulu mu magye abatwala Kampala, tubadde n'abakulembeze b'ebitundu mu Lubaga yonna, Lubaga Division. Nga tuze wano okulaba nga tutuula wamu nga family, okulaba nga tutema empenda okunyweza ebyokwerinda okusingira ddala mu bitundu bya Lubaga. Eno yenkola yaffe kubanga tutegera bulungi ngu security etandikira ku muntu owa bulijjo, ate omuntu wa bulijjo alina ettafaali ddene ery'okuteeka ku security y'eggwanga, ate nawe wenyini kibwakatako okulaba nga akwatirako ebyokwerinda abantu abyokwerinda mu ggwanga. Katubadde olunaku olwaleero n'abakulembeze twogera ebintu bingi. Baleese engebikwata ku kigaali, ababbi batambula ku bodaboda, boogera abataakinga bano balumba bambayiro mane, ate ne batuwa ne information y'ebitundu ebibeera nga binamu ababbi. Eno enkola yaffe tuze nga tutambula nayo mu bitundu eby'e Kampala, ate tuyambye nnyo. Ng'emyezi ng'esatu oba ena eyiseewo twali mu bitundu eby'e Makinde, Nsambya, Sharing Hall. Abakulembeze ng'ebikumi 5 bajja. Twavayo tugenda Nakawa, twali mu Kyambogo University. Twavayo tugenda Kawempe, nga tugenda jointly ng'ebitongole ebyokwerinda, naye nga tulina abakulembeze, kubanga abantu batulina abakulembeze kuva LC1, L3, tulina n'abegiso, tulina n'abapiso bona abadde wano, ntandukako abadde wano Werubaga. Naye ekikulu tubagamba mwe ng'abantu ba bulijjo mulabe nga mutuwa information mu budde, kyekikulu nnyo, kubanga bano abantu abakola ebintu ebikyamu sigamba bava wala nnyo. Ennaku endala osanga batuuze bammwe mubamanyi naye nga mutya okubaloopa mu security. Katugambye tubeere nga tutambula wamu nga team, tukolera wamu ng'ekitole, kubanga security buli omu aba ng'agyetaaga. Toyinza kufuna enkulakulana, toyinza kufuna development ate nga toyina security mu kitundu kyo. Obusinga osanga abaana bamwe beenyigidde mu byokumenya amateeka, tubasaba abaana bamuyinza kukola ki, kubanga muba counselinga nubakomyawo mu line ne bava mu byokukola amateeka, kubanga oyinza kugenda mu byokumenya amateeka, oyinza kumenya amateeka ne bakukwana ne bakusiba, ate n'abantu bayinza kukutta kubanga abantu baakowa ababbi. Kino kijja kutuyamba nnyo, ate neyo enkola yaffe, kubanga ffe ng'amagye tukwatira ku poliisi, naye ffe ne poliisi omulimu gwaffe omukulu kulaba nga tulina obutebenkevu mu bitundu byaffe. Naye nga tutuyinza kufuna obutebenkevu, tutuyinza kukola bulungi ate abantu ba bulijjo bawanayingi nga tuli nabo. Kati enkola yaffe tujja kugenda mu maaso nga tufuna enkungaana mu bitundu nga zonna. Ate njagala kubeebaza abantu ba media, kubanga ebitudisikasinga wano eba public information, nemugenda nemugiwa abantu ba bulijjo nabo ne bategeera ebiba nga bivudde mu meeting. Tubeebaza aba media fraternity. Yes. Kati ebifo nga bino naabo be baboogeddeko ki kye muzzaako okulanga mubamalawo? Ba commanders baffe aba UPDF abali in charge for those areas, ebifo eboogeddeko ngu bifuusa katiro, bonna abadde wano, babadde namba z'essimu, ate nabaduumira poliisi mu bitundu ebyo ekyokulabako nga Lubaga, bonna babadde wano. Kati sigamba oba tugende lunaku ki, kutandika n'olwaleero ffe twagala results. Ba commanders, ba IOs n'aba DPC abadde wano twagala tufune results enkya, abantu nga tebadde mukola ki okubanga complaining on particular areas, because the purpose of this meeting ebadde kulaba nga we draw out some strategies to mapping ways kulaba singa kino ekifo kibeera kikyamu, gwe nga komanda w'ekitundu ekyo okozeeko ki, oyina abasirikale, oyina motoka, kati kulaba it's not business as usual. Enkya twagala tufune results abantu nga beeyanza nga bagamba kati tutambula bulungi, ababbi twamalamu. Kati all the commanders abafu ba UPDF n'aba poliisi n'aba giso baba task, kubanga division commander abadde wano n'agamba sagala kuddamu kuwulira ekifo ekyo abantu bamenya amateeka. Kati kitegeeza gwe nga field commander ova wano n'olaba ng'otandikirawo olunaku olwaleero. Kisooka
ku kigambo kya money lenders kibaliisa wano. Money lender yenna tateekeddwa kukwata national ID ya muntu. Osoma etteeka erya Registration of Persons Act likulaga bulungi nti national ID property ya government ya Uganda. Kakati bw'oba olina property ya government ya Uganda nga gy'olina ng'ekikwogerako ate money lender bw'agitwala olwo aba atutte property ya Uganda aba tetutte yiyo. So n'olwekyo ba DPCs bonna balagidde abantu bonna abanaavaayo ne bemulugunya nti eriyo money lender eyatwala ndagamuntu zaabwe. Money lender oyo tugende tumukwate tumuggyeko endagamuntu ate tumuvunaane n'okubeera ne government property nga talina lukusa kubanga property ya government. Chairpersons baleese issue ey'okubanga mulimu abantu abaefuula ab'ekitalo bagagga baki abeera mu bikomera abataagala kukkiriza kuwandiisibwa mu bitabo by'erosi. Ekisooka njagala kukubira abantu abo abeeyisa bwe batyo omulanga nti kiba kyabuvunaanyizibwa nnyo gwe omutuuze okuwa ekitiibwa obukulembeze obutwala ekyalo. So ebikugamba nti twagala buli omu abeere mu register ate toguguba kubanga naawe oli mu kyalo ekyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri tusazeewo nti bachairpersons b'ebyalo n'ab'emiruka ne ba PISOs ne ba GISOs bakole ttiimu etambula awamu okugenda okuyamba bassentebe abalina obuzibu n'abo abantu abeyita ab'ekilaasi eyawaggulu abataagala kuyingira mu bitabo. Boogere nabo basobole okukkiriza okuwandiisibwa mu bitabo. Tumanye nti ekyalo buli muntu yenna ali mu kitabo ekyo ekyekyalo. Ng'ekigendero ekikulu ekisooka okumanya abantu abali mu kyalo ekyo, naye ng'ekikulu kwe kulabanga abantu bano betuyita abatujju tebajja ne beerimbika mu kubeera batuuze bagyemu nga balina bye bapulaninga okukosa ensi yaffe, kubanga tukizudde era emabega mwakiwulirangako nga abantu abakupulaninga obutujju ne bajja ne bakuba abakuba CPS abakuba wali ogenda ku parliament tebabipulaningira bweru, byabipulaningira wano era nga bali mu nnyumba z'abantu. So kakati tetwagala kitwala lightly, twagala abantu baffe bonna bayingire mu bitabo by'erosi tusobole okubategeera. So n'olwekyo omulimu ogwo ab'erosi olw'okuba babadde tebasobola gukola bokka tubagaseeko ba PISOs ne ba GISOs babayamba nga tutegeera ebizibu ebyokwerinda ebiri mu bitundu ebyenjawulo era ng'emuwulidde abachairpersons n'abakulembeze abalala babireeta tubadde tubyagala era tubitutte mu mutima mulungi ate era ne solutions ze nazo tugenda kukosa okulaba nga ebizibu ebyo byonna tubimalawo. Ekirala ekyokusatu tugenda mu sizoni ya byabufuzi. Kakati ng'oggyeko buli obumenyi bw'amateeka bwe tulwanyisa naye ate mulimu n'obumenyi bw'amateeka nga buleetebwa byabufuzi. Bibiina byonna saagala kutunulira opposition kubanga ne mu NRM oluusi tutera okulaba abakubagana mu primaries. So tuleesa abakulembeze bano okubalaga nti mu maaso awo bwe tulaga wayinza okubaawo abaagala okutabangula emirembe nga beelimbika mu byobufuzi naye twagala embeera eyo tugimalewo nga ffenna twogera olulimi lumu. Agenze mu byobufuzi agende mu byobufuzi naye ng'akimanyi nti ate Lubaga erina okusigala nga Lubaga entebenkevu, Lubaga etambula mu mirembe, Lubaga ey'enkulaakulana ng'emulaba enguudo nazo bw'oba zikola. So kiba kibi nnyo n'ogenda mu byobufuzi ate n'okwata abaana n'obagamba okwokya ebipiira ate ku nguudo ze tukola olwaleero olw'ebyobufuzi. So y'ensonga lwaki tuyisa abantu bano mu mutima mulungi tubage nti direction eno tulina okukwata era tusuubira singa tunaagenda ku kigendererwa ekyo Lubaga ejja kuba ntebenkevu nnyo mu biseera ebyakalulu era abeesimbyewo n'abanoonya obululu babunoonye nga buli omu alaba tewali kizibu kyonna kimutuukako so nga ate n'abo abali abalonzi baabwe nabo bakikole nga bakikola okakkamu bw'ekitalo. Oyinza okubeera nga information ogiwa mwana wa kukota gaadi yabyogera information okusinziira ku buzito bwayo giwa omuntu gw'olaba nti kati oba tulina kati katugeze ng'ennateete gitwale wa OC bw'omulabamu ebituli gitwale wa DPC NRPC gyatuula naye era nabo tubasaba bwe babeera nga baagala okukolegana obulungi n'abantu ba bulijjo oli bw'ajja n'akubulira ekintu kye kikuume nga kyama gw'okola omulimu gwo kuba buli lw'okyogera okusooka akimanya
kati ate taddamu kuwa mawulire. Ekyo nakyo kiremesezza security okutambula obulungi. Poliisi kyetumanyi bakitegedde bakyogera buli awabeera meeting bajja kitereeza. Amanya mu bujjuvu. Nyanzi John Bosco, chairman NRM Lubaga South. Police Richard Chega, Commander KMP. Security meeting is first of all is a routine. We started it in Makindye division. We went to Nakawa. We were in Kawembe. Right now we are in Rubaga, and it is continuous. And it is very, very, very important that we meet the LOC one chairpersons, we meet the GISOs, we meet the DSOs, and all the security forces as you saw there. And for us, we work as a team. And two, we also don't have competition. You know, for us in security, there is no competition. For you who are politicians, you compete. But for us security, we don't compete. So that's why we have this meeting for the good of our place. Kigali has been there. But these people come out from you there. They come and disturb and they go back. So when we are together, we get the information, act on the information. That's why you see Kigali is going down. But I ask all of you that we work together such that the security of our place is okay. Peace is there, which leads to development. We're in an electoral year. We are gearing to elections. As police, what could be your advice to the politicians who could be moving all around areas? Yeah, my advice to the politicians is that issues of politics, they shouldn't bring it into issues of work. You can go talk to your people, ask for votes and so on. But when it comes to work, please, let's work together. Without, they say, divided we united we stand and divided we fall. So if we are not together, really, we can't achieve. So to the politicians, it shouldn't be a do or die. Convince your people in a good way. Don't go waylay your colleagues, your opponents. No. If there is any problem, approach police. We are there. Teach people about socio-economic transformation. Don't teach them division. Thank you. Thanks. It's a very good question. What is the trending on the social media about what is taking place in Budo? On our side, it is not true. One, they are talking of a police post, which is under renovation. And really, how can we keep suspects in cells? No, that is not true. I am telling Ugandans to disregard that information. And if you are doubting it, come to us. We go together. Right now, there is a meeting that is going on by the RPC, KMP South, about the same. But truly, that is not right. It's not a right thing.